Musimu tebasebo n'abanyabo abandaba amanya n'eddoboozi ndi Meya Charles Kabona ate nkola ng'omwogezi wa UPDF ow'ekibinja ekisooka ekya First Infantry Division ekitwala Greater Buganda, Greater Busoga ne Greater Bunyoro. Tuze bulumu nga tufunako enkungaana n'abakulembeze b'ebitundu naye nga tukolera wamu n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe obyokwerinda nga Uganda Police nga tusisinkana abakulembeze ba LCs b'ebitundu tubeera n'aba Deputy RDCs n'aba RDCs okusinga ddala mu bitundu byaffe eby'e Kampala. Ffe eyo y'enkola yaffe kubanga tuze nga tubagamba tuti security esookerwako etandikira ku muntu wa bulijjo ate omuntu wa bulijjo kimukakatako okukwatirako police n'amagye okulaba nga balina obuterengevu mu bitundu byaffe ate n'okulaba nga batyako etafaali ddene ku byokwerinda by'eggwanga. Kati ffe nga UPDF nga tukoleramu n'abakulembeze ebitundu n'aba RDCs n'aba LCs n'aba GISO ne Uganda Police tubadde nga tutambula mu bitundu bingi mu Kampala okulaba nga tufunako enkungaana naye ekigenderwa ekisooka okulaba nga tutema empenda ey'okunyweza ebyokwerinda mu bitundu byaffe. Emyezi mitono eyiseeko twabeera ne meeting mu Makindye Division ate Deputy RCC ow'e Makindye yaliyo. Twali mu Nsambya Sharing Hall abantu nga 6 bajja. Obwe twaveeyo twagenda mu Kyambogo University Hall ntusinkana abakulembeze b'ebitundu na Deputy RDC nawe yaliyo ne polisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala twali mu Kyambogo University. Kati nga weeks 2 eziyiseeko tubadde mu Rubaga Division ne Deputy RCC we Rubaga Division yaliko n'abakulembeze baliko n'aba mayors ne polisi regional police commanders na KMP commander nawe we Kampala nawe yaliko. Kati ekikulu tubanga tugamba abatuuze n'abakulembeze ekibalina kukola okunyweza ebyokwerinda mu bitundu byabwe kubanga obumenyi bw'amateeka buba nga bukolebwa mu bitundu byabwe ate ennaku endala bukolebwa abantu nga babamanyi. Kati omuntu wa bulijjo abanga amanya ekitundu amanya kinalise Daka Sport ate n'amanya n'abantu abakyamu. Kati mu nkungaana nga zino tubanga tusharing information tuyinza kukola tutya ffe abyokwerinda n'abantu ba bulijjo okulaba obumenyi bw'amateeka nga tubulinya ku nfeete. Ate kuvanga tutandika program eya community engagement mu bitundu byaffe ndowooza mulaba kwenjawulo nene ate tujja kugenda mu maaso ate n'abacommanders baffe wera gye bali tubagamba bagende mu maaso n'enkungaana oba ne meetings n'abatuuze kulaba nga banyweza ebyokwerinda kubanga ffenna twagala obutebenkevu twagala security mu bitundu byaffe naye omuntu wa bulijjo olina etafaali ddene lyakuteeka ku security y'omu bitundu byo no security y'eggwanga. Kati naye ku ng'omuntu wa bulijjo ogenze kwebaka n'osanga enzigi zo zigule tuwali wadde ng'ogenda kwebaka wali wadde ng'oinforminga abakulembeze kubanga waliko ekintu ekitali kya bulijjo. Ekyokubiri ng'omuntu wa bulijjo wakaawo wennyini w'obeera okozeeko ki okulaba nagwe okwatira ku security ey'osookerwako oba the first security oba foundation security. Ekirala tubanga tusharinga ne contact zaffe n'abatuuze oba n'abakulembeze singa omuntu wange ofunye ekizibu kyonna ekiro oba nga olina omuntu wakubira essimu oba wa defense oba OC wa polisi oba detached commander w'amagye oba abakulembeze abalala. Kati meeting ezo tusharing information na contact zaffe ate nabo ne batuwa amagezi okusinga ddala ku bitundu ebateebereza kuba bibeeramu amenyi amateeka. Ate eno enkola etuyambye mu maaso etuyambye nnyo ate tujja genda mu maaso nga tugikolesa kubanga waakiri kati tulabako ebibala ate kuva dda ffe ng'amagye g'abantu ga UPDF tukolagana n'abantu ba bulijjo
zino tuzita barazas. Barazas si kintu kipya mu nkola yaffe y'ekinnamagye. No nga tukyali no mu nsiko twali nga tubeera ne barazas nga tutuula n'abatuuze. Tulaba tuyinza kutema tutempenda kulaba nga tunyweza ebyokwerinda bitundu byaffe. Kati enkola yaffe ya NRA, enkola yaffe ya UPDF, ate ebibala by'enkola eno buli omu alabyeko. Ng'abakulembeze b'ebitundu awamu n'abatuuze, magezi goyinza okubawa okulaba nga mukwataganira wamu okulanga embeera etereera, era muyina be mwali mukutteyo okuba mwatandika balaza zino kuba mulimu ebifo ebimu bye bazze babaloopera. Njagala okusooka n'okwebaza abakulembeze b'ebitundu ku mitendera gyonna, kubanga tuzze nga tutambulira wamu, kubanga ekitugata kinene nnyo okusinga ekitwawula. Kati bazze nga batuwa information, ate information obagituwa ffe ne tunoonyereza ku information. Ennaku enyingi tuzze nga tukwata abantu abakyamu, kubanga ennaku endala omuntu abanga atya kuvaayo n'akugamba openly ate omuntu gundi omukyamu, naye kati oba enamba ye y'essimu n'ogamba nze nkubira oba sindika enamba ye ku WhatsApp yange oba ng'otegedde omuntu omukyamu. Batuloopedde ebitundu ebikyamu ebadde bifuusa katiro, ne batuloopera abantu abakyamu, ate ne batuwa n'enamba zaabwe z'essimu, naffe tubaweza ffe, ate ne beeyamma okulaba nga tukolera wamu. Eno enkola etuyambye nnyo kulaba nga tunyweza ebyokwerinda bitundu byaffe. Nabwe kimanyi bulungi kati Kampala y'essaawa zino eriko enjawulo ne Kampala eyaliko emyaka nga 2018 nga tulina bebijambiya, tulina bakwata bakyala, ebyo byonna byavaawo kubanga UPDF bagideployinga mu Kampala okukwatirako poliisi kulaba nga tunyweza ebyokwerinda kuva 2018.